Ebyokwerinda binywezeddwa ku nsalo ya Luwero ne Wakiso District era nga waliwo abantu abalabiddwa nga batambula n'ebigere okusala okuva mu Wakiso District okudda mu Luwero. Omubaka wa President mu District y'e Luwero Rose Birungi asabye abantu okussa mu nkola amateeka agalwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Wano wolaba bayitawo kakerenge nga y'ensalo ya District y'e Luwero ne Wakiso ku luguudo Kampala-Gulu Highway weetuukiddeyo ng'ebyokwerinda binywevu ddala era nga tewali akkirizibwa kuyitawo bw'aba nga tekebeddwa. Ku ludda oluva mu District y'e Wakiso okuyingira Luwero tusanze ab'ebigere bangi aboolekera Luwero ne twebuuza gye bava. Bwe tweyongeddeko emabega katono nnyo mu District y'e Wakiso ne tusanga stage ya taxi nga zino ziyiwa wano abantu wabula bano nga balemeddwa okuyingira Luwero. Mu mbeera y'okwongera okunyweza ebiragiro byateekebwawo omukulembeze munda mu ggwanga lya Uganda, omubaka akiikirira omukulembeze mu bitundu by'e Luwero Rose Birungi atukiza obukiiko bwa COVID-19 ku magombolola abasabye bajjukiza abatuuze ebiyitibwamu okwewala okusaasaanya COVID-19. Nga n'abaziina abalala bazifudde necklace mukimanyi ndowooza ajambalira mu bulago ajambaza bulago n'atamanyi nti obulago tebulina buzibu. Tuleke okufuula masks necklaces. Masks za coveringa soft parts ezo. Ono asabye bannaluweero okudduka amangu mu malwaliro bwe baba nga bawuliramu enkenyera mu kifo ky'okudda ku ddagala etannabakakasibwa Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu. Bawulirangamu embeera eterinnyaawo etategeerekeka tobandaala. Leka kudda mu kunywa bino ebiragala kati bye muwulidde bye bagamba. Nabadde ndi awo nga ndaba omuntu atambula office ku office alina obudde obuli kati ku social media akaliko akapapa atunda baneetunda mutwalo kakati gwe ogenda kubamu ogula akantu ako mu kifo ky'okugamba nti mpuliramu embeera gye sitegeera kaŋŋende baatesitingemu nkole ki baatesitingemu ndabe kiki ndi ntya embeera egamba ki ekiri ku bulwadde buno nti bwe babuzuula amangu bakujjanjaba n'okuwona n'okola ki. RDC Birungi ab'amagombolola abasabye obutakkiriza abantu kukuŋŋaana naddala mu kuziika okusobola okulaba nate nga COVID-19 alinnyibwa ku nfeete. Gwe mulina okukola kusensitizinga abantu baffe bategeere nti balina okwekuuma obulwadde obwo, bategeere nti okukuŋŋaana abangi tekikyabakolera. Okuziika twazzeeyo bagamba 20 negweyo gy'oli ddala 20 gyegaliyo gegaziika oba osanga nga bali omwo balinga 5 bazze kuziika nga naawe omukulembeze mwana wattu ki. Akulira ebyokukebera COVID-19 mu District y'e Luwero Edward Kalyesobula agambye nti embeera eri mu bitundu bya District y'e Luwero tesanyusa olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyeyongedde. Ye kyewuunyisa era kimanyika kigenda okuteesa abasinga obunkumu bate mu RDC lisobodde kyogera eri naye watuganjire ki bankyogere. Last week eweddeko twagenza okutunuulira yesterday ng'abantu b'ekiteekiso bali mu 7+ naye nga bali positive bali 86%. Akola ng'omuduumizi wa poliisi mu Luwero Michael Patrick naye ng'atuula ku lukiiko lwa COVID-19 Task Force olwateekebwawo ategeezezza nti kyetaagisa abakulembeze ku mitendera egisooka wansi okusitukiramu mu mbeera eno. Bachairman wero C2 at parish level bayite bachairman wero C1 because these are the police officers, these are the medical officers on the ground. No one are not technical, but they are the medical officers, they are the police officers. Bebalina abantu fete tubalina. Chairperson wero C1 bebalina abantu. We must orient them at the parish level. Tubawe powers. Byakawo ya Samuel, Salt TV, Omunyo.